Thank you so much. I'm not selfish. I think buli artist agezezaako kunsemberera abansemberedde ate nga basobola okwogera amazima abakyala bategedde nti omuntu gwe balaba ku TV nange owa bulijjo byonna bye bandowooleza si bituufu abasobola okwogera amazima. I've shared some of my tricks and there is nothing like tricks, man. I think my main trick is believing in God because I mean that's the biggest flex. Because it's God above all. Nobody trick him make katonda yasala okuteka waino kuteka te yakujjawo. So him that blesses is him that takes. So ekisookera ddala a trick esingira ddala kikukkiriza mwani mu katonda kubanga bolowooza nti ogenda twala matters into your own hands ogenda endinga up ng'okoze ebikyamu. So I believe in God. I believe in what's mine belongs to me and what's Catalina and Kandi belongs to Catalina and Kandi. So ekyo mankimanyi nti ekyange ekyayambulo ekyameria you know, so tulina okukkiriza nti buli omu awookinga journey and you can't take my journey and I can't take your journey. So first of all, that's the trick, number one. Number one, believe in God. Number two, understand what's yours is coming to you. Number three, there are no shortcuts. Tewali shortcut. Ne bw'ovuma buli style neeyasookawo bajja kuwa amaawe dakika 15-20, but that won't guarantee you a permanent position in the business. So there is no shortcut. You need to work hard. No bw'ovuma n'okunkumula n'osasula wa bloggers tekijjaayo muyimbi wo gyali muteeka wano. So ekisingira ddala mu guno omuzannyo lwaki tuyitibwa musicians bakiyita music. Gweyimba ki? Gweyimba kintu kyo ate ogenze mu studio ate ojjayo ezange sitole kibro. Yamuliza Salongo. Baba kantu. Because last time I checked go wali pro ate kati ogenda mu amateurs library n'ojjayo. Neshi bawoli smwagala entalo. No, but for real though, I'm 35, turning 36 this year, turning 40 in 4 years. I'm not gonna sugarcoat anything anymore. We are too grown for the fakery, for the whole foolery, for the whole games, for the drama. Instead of wasting my time, go in studio, make a hit song, compete with me genuinely. Ebintu byogenda kati mungambye ndi selfish, si sharing, and sharing. Nze sigendangako mu studio ya muntu yenna oba nenkubira blogger yenna kuwandika ku muyimbi yenna mukama nakyakimanyi mwemba nimba ampanishing. Sikikolangako kubanga mmanyi newensasula ba bloggers 10 bavume spice tekigenda mujja So, rule number one when our musicians go do music. Focus on the music. Create your own tribe, create your own shopaholics. It took me 20 years plus to create this. Create your own people, create your own family, create your own people in the business. Be a good person. Ate to be a good person when you come around bakuwane. Namatala we gava be a good what? And you get what you give. Because you get what you give. The Musi, I give good and I keep getting. Amen. Can I hear an amen? Okay. Next question.
Never done in Tanika. I've seen this when artists are starting. Baba Kayo Moto. When I was starting, Sichimani to such rows and Nakola Chan. So I've always walked my own path. I've run my own race. I have stayed in my lane. I have been grateful for whatever God has given me. That's the reason why He keeps giving me. So it's so that I be yourself. Walk in your journey. So that I take away tewejjako greatness oyinza okutunulira Shiba nga tewandikoze okusinga kaani Shiba ate gwe n'otunulira ani buli kimu Shiba kyakola n'engeri gyagenda okikolamu, so which leads you into another path. So badde nnyo ku path yange, badde nnyo ku path Katonda gye yantegekera. So era kuva dda napostingako ekimu gye bitu nange postinga neŋŋamba I'm gonna have children. Napostinga akafaananyi nga ne Canada neŋŋamba have babies and I'll be buying an apartment in Canada and I'll have my babies in Canada. And I did that because na manifesting ebintu ebirungi munze ate n'ebibeerako n'ebikolerera. Omanyi oyinza omanifestinga kyoyagala kuzaalira mwana Canada ate nga tomanyi kukola kubanga kyabbeeyi. Kati n'okyogera bwogezi n'osigala ng'osigadde okola ki tekigenda kubeerawo. Manifest, work hard, pray about it, work on yourself so that you're ready for that moment. So how did I do this? I worked so hard so that I was ready for that moment. A moment where alhamdulillah, nali so ready. I would have been fine, alhamdulillah. But man, I love music. I love music, I love my son, but I love music. What will make me happy, to make my son happy, or to mother my son in the right way is when I'm happy. So I try to come back to what makes me happy, music. And I'm so glad I'm welcomed back warmly and with so much love. Thank you so much. Thank you. Mbadde tudde emyezi ki mwenda. And guess what? Come on 22nd and ask me that. Jangu ku 22nd oddemu ombuuza ekyo ekibuuzo naye nkutegeera naye weerabira nti ne ba Beyonce bakola ki? Thank you so much. Queen. Go for a singer to do National kankubuuze ssebo sooka okomewo. It's the right thing. Newo mukibuzaabuza ne mukiteekamu okuyita abapoliisi mutiisetiisa abantu kikiriimu anti ndabanga omanyi nkimanyi wano era nga bugambye mbu mweri camp kimanyi wano ti mweri camp waliwo bwe batumye siyagwe munnamawulire olowooza yandizze nayimirirawo nga tetulina kye tuyinza kukola. Ekibuuzo kyonna kimubuuzizza nga mubuuza Shiba inawe nteekateeka nagamba Shiba waali olowooza lwaki agezaako kujja mu bizinesi yaffe. Webale nnyo. Shiba Walix muneesiga mwesiga engeri gye nkolamu ebintu byange mugyesiga kati njagala mumpeemu jasi akadde kano tuve mu ki saagala nnyo kavuyo kangi kayingire mu kivulu kyaffe because saagala abantu balowooze tukola kavuyo kutunda ki. It's not good for a brand like me that I have to do such things to promote a show. So saagala kiveeyo kitya. But I want you to understand, I promise you that song will be released. Because you know why? It's my song. Thank you so much. Thank you so much, Shiba. Well for them, because this is the thing. I'm going to say this again. I'm not a politician. I'm a humanitarian. I'm a feminist. I love to do the right thing. And to be honest, politics is not a game that I understand so much. So I prefer not to speak about things I don't understand that much. Thank you.
The thing is, cyberbullying wano mu Uganda buli omu agenda kikozesa wakyagalidde. Abamu ku ffe bambuuliza emyaka gyonna naye tusirise because omanyi lwaki omulimu gwe twakyuzinga ogwa public figure, it comes with so much. Buli omu akulinako opinion, akumanyi n'atakumanyi. Can you control that? No. Omuntu wakuyitako n'ayogera ekiyinza okuleetera obulabe ng'olina okweyimiririra ng'ogenda okola ki? But you can't be the one paying bloggers okuvuma abalala ate gwe n'oloopa cyberbullying. So you need to preach oba ogenza okuloopa cyberbullying, then don't do it. Naye bw'oba ate oloopa cyberbullying only when it's convenient to you, that's also wrong. So cyberbullying fenna tugirabe ku site zaffe fenna kubanga tuli bantu, right? Don't do something that you don't want me to do to you. Simple. Tutandikira kuffe. Si bwe kiri. Thank you so much. I think that's it. Yeah. Wenzo unachi agamba obakola BPL. Yeah. Tukimanyi bulungi okubiriko. Yeah. Ne lockdown baliko obuntu. Exactly. Wakati katoli mukyala wazadde then n'okolerawo account n'oddawo bantu. Exactly. Yeah. Naye ye yagamba ekikola ki. Yeah. Kakati ekirala twafunyeemu abantu omanyize ndifayitawo nnyo ku TikTok ekimanyi okimanyi. Yes. Naye bafuna enambayo ne batandika okutiisatiisa. Naye nze bajja kunzitambululwa. Waliwo namba gye nafuna eriko mafia boss. Naŋŋamba lwaki teweesonyiwa kwani Boss ayagala nnyo okutiisa. naye nze tebantiisa naye wabo bakimanyi ekya BPL kwiri bano bagambe nti ogwo kwiri Mannyonnyole. But the thing is, buli omu yali asaddeko. I think it's obvious to every mother who, if you give birth, your hips widen, your arms widen, it comes naturally. Stroke Munyima, stroke Munyarwanda. So, but I'm working on it. I'm not losing my weight to what I was. I don't want to go back there, but I want to strike a beautiful size. Very beautiful, very sexy. It will take me some time, so please bear with my ass right now as I'm working on it. Oh yeah, last